Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo eyambuzizza ekibuuzo ng'abuuza nti waliyo eddagala eriwanvuya obusajja. Nti waliyo eddagala eriwanvuya obusajja. Kye njagala okuddamu, njagala nkuddemu kino ŋŋanze nze nkimanyi nti teri ddagala naddala lino eryaffe ly'ogenda kukozesa owanvuye obusajja bwo oba obusajja bweyongereko obuwanvu. Ndowooza mukitegeera bwe ŋŋamba obusajja. Sijja kulimba, nze ŋŋanze mmanyi nti teri ddagala lijja kukuyamba kuwanvuya busajja obwo, kuba Katonda ebiseera ebisinga Katonda buli muntu yamutonda lulwe. Waliyo omusajja gwe yassaako obusajja obuwanvu, n'obayo omusajja gwe yassaako obusajja nga bumpi. Ekyo ky'olina okumanya. Kiba kizibu nnyo okugamba nti kampanvuye akasajja kano akampi nkafuula akawanvu. Waliyo n'omusajja gwe yassaako obusajja nga butini nnyo. Abo nabo gye bali. Kati n'olwekyo kizibu nnyo okufuna eddagala erigenda okuwanvuya obusajja bwo. Ekyo nkikubuulira. Njagala ogume n'ekyo Katonda kye yakuwa ky'oba obeera nakyo. Bangi mbiwulira ku leediyo nange nga babiranga, n'owulira nga balanga nti osimanyi munaanula. Biki mbiwulira babiranga. Naye nze ku lwange sijja kulimba. Kiyinza okubeera ekizibu okuwanvuya obusajja bwo, babuggye mu Katonda bwe yabutonda busukkewo. Kiba kizibu nnyo kuba ku mibiri gy'abantu Katonda yassaako ekintu ky'osobola okuwanvuya nga gwe akyeyongereddeko gwe nga ggwe. Ku mibiri gyaffe kwebiri, naddala nga ku bakyala babirina ng'osobola okukisika obusisi mpolampola ne kiwanvuwa ne kyeyongerako. Naye ate era singa okireka n'olekerawo kisika kiddayo mu mbeera Katonda gye yakitonderamu. Okitegedde? Osobola okkisika. Abakyala ndowooza kyo mukitegeera bulungi nti ku mubiri gwammwe mulinako ekitundu ky'osobola okusika ne kiwanvuwa. Naye ate w'okyesonyiwa kiddayo bulungi nnyo mu mbeera nga Katonda bwe yakitonda. Kale n'olwekyo naawe omwami gwe yabuzizza ekibuuzo kino, kye njagala okukubuulira kijja kuba kizibu okufuna eddagala erijja okuwanvuya obusajja bwo. Ekyo nkikubuulira. Bwe kityo bwe kiri kye njagadde okuddamu. Kye mmanyi obusajja bwo osobola obbukolako singa bubeera bukyamye nga bwewese, bufunyeemu ekkoona. Naddala ekireeta obusajja bwaffe okukyama buba bupajjama obutukwata, kwegamba akasajjako n'okasibira ewantu wamu ne keeweta. Kati okuggyamu ekkoona eryo kye kimmanyi ng'ekyangu kuba okozesa omuzigo, osobola n'okukozesa olive oil, osobola just n'okkaleka obulesi nga buli ku makyokeera kanyiga n'ekiwero ekibuguma n'okanyigaanyiga, kwegamba n'oyambala empale ennene ng'ekulebera ne kabeera muli nga kazannya bulungi, kasobola okuva bulungi nnyo ekkoona eryo. Naye nti kawanvuya keeyongereko obuwanvu, ekyo sijja kulimba. Nze ku lwange tekisoboka n'omulundi n'ogumu. Bwe kityo bwe kiri. Kye njagadde okubuulira gwe yabuuza ekibuuzo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi. Mweraba.